naye kakati mawu DPA ina abakulu basatu bonna bakambwe nnyo batendeke ate nga bonna bayivu bamutawaana ate nga bonna bavudde mabega erina oyo mawu Senkagale erina Mukasambidde erina Dr. Silanda kweyongereza n'abo abasatu Silanda mawu n'Embidde tebayitikako si ba bulijjo tebayitikako era yenna yalabiddwako mu kamera ng'abyogera tagenda kulonda Sebagala ali Haji seye n'ayogera ekintu ekyakwata abantu omubabiro n'agamba nti ensonga nyina bbiri wano ngende baleeta obumu obukuba ssente buli muloozi ali DPC ya leero tetandise leero agenda kuleeta obumu obukuba ssente Alhaji Ntege Sebagala n'agamba nti mubiveeko ebyo abagagga tebakola bukozi ngende baleetera obumu obukuba ssente buli omu kamuwe oba yagenda buleta kalinga kamasu bwe kati buli muntu agenda akuba ssente ezizi buli omu abemukone ku ssente abamukone ku ssente abantu bamuwagira olw'ebyo nga nezo muwagira tiyakoma ku ekyo nga badelegate babaleese tebalina we basula bali Namboole nagamba ekyokusula si kikulu ekya ssente kyo obuuma ndowooza bujja ne kakati kambaleetire kati emifaliso n'abaleetera emifaliso amasannyalaze gaali gavuddeko Namboole ne beebaka naye bagenda okebe bati ku makya ng'emifaliso gya UPDF Father Musala yamuwadde yakimuwadde nze kyange kyendowoozo kye yali badde ekimuweebwa aresigninge Bunnambiro aleme kwetaba mu kaluka n'akabindabinda tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG twesiimye okuba nti otulaba agange nze Geoffrey Mayanja we bali nnyo balira ddala munnaffe atugoberera naye naddala nga wasubscribinga ku emboozi mu UG tukwebaza olw'okuba nti osobodde okubeera nga ogoberera byonna bye tuteekayo sayidi awo tuze n'olunaku olwaleero ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tuze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula sayidi awo tulaba ate embeera nga bwetambula soko nzikiriza akubuuzeeko tusimbulira awo nsanyusa okulaba ssebo bigenda bitya Mwami Mayanja mwe tuli mpolampola tukwasaganya mpozi gweeyo bingi ebitambula mu ggwanga DP egenda mu maaso n'okuba nga badelegates batudde balisaidiza embalala eyo okusobola okuba nga balonda abakulembeze okubanominatinga ate ndowooza n'okulonda oluvannyuma aside awo mu DP naye nga ababiri bano abakyagenda mu maaso n'okuba nga bakyalaze nnyo okwagala okubeera nga bakwata oba Senkagale bwa DP oba bwa General President bwa DP kwe kuli omukulu Richard Sabamala ate ne incumbent omukulu Mawu ono ababaddemuko okumala ebbanga Norbert Mawu myaka 15 naye alaga nti akyayagala newankubadde nti ebigambo bingi nnyo bingi ebizze bibeerawo ali minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni ate oba oli awo ekibiina kya DP kyegamba nti Mwami Museveni afuze by'eggwanga lino bagala mujjawo ate nekyabalo byalabikiddewo wiiki eno yennyini ng'etandika Mwami Mawu yatutte abamu ku bakulembeze ba DP ewa omukulu General Salim Sale byonna era ebigambo bingi nnyo ebimu ku bye tugenda okutunuulira naye nalabye Mawu bamusikaasikaganya abamu ku badelegates ababadde batuuse nga bamuwerekereza ebigambo yayisizaamu omutwe yakoze kampuuga yayisizaamu omutwe ng'awaga ne bamugamba genda olutalo walulabye neyanza Mwami Mayanja olutalo nalulabye lwakuba nalulengeredde wala nabirabidde ku mawulire ku TV nalabye nga mukulu Mawu atuuka naye nga abantu bamugobaganya bagamba tuviire gende wa Museveni genda mu NRM n'ebirala ebiringa ebyo ng'atuuka bw'ati ndowooza ng'atuuka embalala egenda okubeera tabamiruka w'ekibiina ekya Democratic Party ekibiina ekisingira ddala obukadde mu Uganda lwakakati bw'oba obaze ekibiina ekyo kya 54 DP ekibiina kya DP ekisinga Uganda obukadde obukulu DP esinga Uganda obukulu DP esinga Uganda obukulu lwa DP ya 54 kiba kitegeeza nti awo myaka 54 twafuna obwetwaze 1962 kitegeeza egyo emyaka 54 egyo myaka 6 okwera 6 myaka 8 DP esinga Uganda emyaka nga 8 wadde mu byafaayo bya Uganda ekibiina ekyasookera ddala kyekya Musaazi Genesius Musaazi
ekibiina ekyo kyekibiina political party yasookera ddala YK Musaazi, then si YK Mukazi, Ignatius Musaazi, then ekibiina ekirala ekyatuusa Uganda ku independence yali UPC ekya Dr. Apollo Milton Obote. Ninga byonna ekibiina ekyasookera ddala National African Congress kyekibiina ekyasookera ddala mu Uganda ekya African National Congress ekya Musaazi, ne DP kyekimu ku bibiina ebikadde ebirudde mu Uganda, nekyo kisinga Uganda emyaka 8. Kati bwe kiba kisinga Uganda emyaka 8, 54 kati gwe bala 64, 74, 84, 94, 24, 20 kumpi emyaka nga 7 n'okusoba. Naye ekiriwo kyewuunyisa kubanga kyekibiina ky'abajjajjaffe, kyekibiina ekyaliwo nga kiri ku musingi bw'osoma ideology ya DP eri ku musingi gwa ddiini Christian democracy. N'ekyo ekibiina tekyalituuse ku level bw'etyo gye tulaba olwaleero eri embalala. Ekibiina ffenna kye twejumirizamu ekibiina ekya Benedicto Kiwanuka, okuba nti Kiwanuka yayagalwa nnyo ensi eno mu politics aliwo mu G6, n'ekyo kyannaku okuba nti omukulembeze wa DP ayisibwa mu nkola bw'etyo, ninga kitegeeza nti ekibiina we kituuse n'abakulembeze baakyo we batuusiza ekibiina awo. Mawu okusinziira ku maloboozi agamwereke okuvalira ku kwatu ba president bw'eggwanga newankubadde okuvalira ku bufuna obwa minisita mu gavumenti ya Museveni oba okubeera minisita wa justice w'amateeka, era yali afuna okusomoozebwa ne beeringa tanababufuna nga bagamba DP agidibaze nnyo, era bw'olaba nti delegates bwetuula delegates conference era ebiseera ebimu abeera n'okuwakanyizibwa newankubadde amala n'ayitamu naba nga yalondeddwa okubeera Ssenkaggale, naye ate era ayongedde okufuna okusomoozebwa nga bwe nkunyonyodde kuvalira ofuna obwa minisita. Ku mulundi guno olowooza anaaba n'amaanyi okuddamu okuli obwa Ssenkaggale bwa DP nkusinga nga bw'omulaba? Emikisa gy'amaawo okuwangula akalulu ako kuba programu eno tugikoze Lwakutaano. Bwe tuna programu onoogirabira oyinza okuba nga akalulu kawedde kuba kati wetwogerera bali mbalala mutabamiroka. Ne Mawu ayina emikisa miliyoni namba ku buli 100 okuwangula akalulu ako. Teri ngeri yonna akalulu ako gye kagenda kuggwa Mawu gasi akawangudde. Ku vulugu gwalimu n'ebyakoze n'ebintu ba delegates nga bamugoba, Mawu asobola okuddamu n'alya obwa Ssenkaggale bwa DP kubanga ba delegates abadde bamugoba bennyini abadde bamugamba ssebo kakkana wansi genda tukukooye ate be balonzi. Abo si balonzi, abakaddeyideyi baleese baleete. Ne munabeeramu omulonzi yennyini nga delegate tagenda kulonda, ne babale bakulaba mu kamera nga ate kakati Mawu DP eyina abakulu 3 bonna bakambwe nnyo batendeke, ate nga bonna bayivu bamutawaana, ate nga bonna bavudde mabega. Eyina oyo Mawu Ssenkaggale, eyina Mukasambidde, eyina Dr. Silanda, kuyongereza n'abo 3 Silanda, Mawu n'Embidde tebayitikako, si ba bulijjo tebayitikako, era yenna yalabiddwako mu kamera nga abyogera tagenda kulonda. Tagenda kulonda akoyo kabalenti kafu tagenda kulonda kuba babadde bawukanya Mawu. Kati DP yadobonkana nti n'ekibiina kya Niigiina kisinga DP, ati si kiba ne bamemba okumanya nti ono bw'afuna ku luno ono yaafuna oli yaafuna cash round. Yes. Kati ekibiina kya Niigiina kiri democratic okusinga Democratic Party. Ekibiina kya Niigiina kiri democratic okusinga Democratic Party. Ekibiina ng'okyabanno ng'okifeebezza nnyo. Anti ekibiina ekya Niigiina wadde ne yeebeerayo ebirumira n'ebiba bitonotono. Kati kino ekibiina ekya Democratic Party kyo kyaggwa baddewe byatandikira wali ku Balintuma awali ekitebe ekikulu ekya DP. Eggulo ddaku nga 2 emabega. Leero lwe luba lwa 6 ndoza ga lwa 3 oba lwa 4 awo. Lwe balangirira abatagenda kwesimbawo n'abalala. Anti register temugirabako. Register ya DP terabikako. Mugirabako nga butuuse wali. Eriko ba delegates abagenda okulonda. Ate byavadde ku DP. Mawu wa 2010. Ne omukulu Ssemwogerere yafuga ekibiina ekyo emyaka 25. Yaviirako n'ekigambo kya Ssenkaggale.
nga akajjadde myaka 2 mwegi nga ekibiina ekyo akitwala mu maaso. Uganda ebintu bya Uganda bizibu ddala. Mawu yayingirira kubanga bw'avaawo awo Sebaana naye najjakwatamu. Sebaana najja akalulu akali ak'omutadandoza kali mbaali akali aka Mawu ndoza neseya. Wamanyira nti DPU yali yagenda dda. Laba options ze bayina Mawu nga bayina neseya. Sebagala ali haji. Seya nayogera ekintu ekyakwata abantu mu Babiro. Nagamba nti ensonga nyina bbiri. Wano ngende baleeta obumu obukuba ssente. Buli muloozi ali. DPC ya leero tetandise leero. Agenda kubaleeta obumu obukuba ssente. Alhaji Ntege Sebagala. Nagamba nti mubiveeko ebyo. Abagagga tebakola bukozi. Ngende baleetera obumu obukuba ssente buli omu kamuwe. Oba yagenda boleta kalinga kamasu bwe kati buli muntu agenda akuba ssente ezizi. Buli omu abemukone ku ssente. Abamukone ku ssente. Abantu bamuwagira olw'ebyo. Nga nezo muwagira ku tiyakoma kwejo. Nga ba delegate babaleese tebalina we basula. Bali Namboole. Nagamba ekyokusula si kikulu. Ekya ssente kyo obuuma ndooza bujja. Ne kakati kambaleetire kati emifaliso. N'abaleeta emifaliso. Amasannyalaze gali gavuddeko e Namboole. Ne beebaka. Naye bagenda okebe bati ku makya ng'emifaliso gya UPDF. E Namboole wano. Gwe mayanja ebintu birayi. Sebagala ali haji omugenzi nga yakola. Ng'emifaliso gya UPDF. Kikonde n'ekitoko. Naye nga yikenyingiraga nti yagireese. Yegireeta mifaliso. Yagyezeka kuba UPDF. Aba UPDF bagitunda yeji agenda okugigula nga gye bagitunze. Abala bagamba nti ebiseera ebyo UPDF yali training irawe Namboole ng'ebeerawo. Ndoza Kiseya bwe yakyuka bw'ati engeri gye wa city. Engeri gye wa city bwe yakyuka bw'ati. N'agamba musoke mumpe ku mifalisa. Bagamba ndoza yagijjaawo ku vicinity awo gyali waawo. Ne bagamba twasuze kujja UPDF. Mifaliso ku twasuze. Kakati awo embeera we yaviira kati nga bw'otalonda Seya olonda Mawu. Kati DP ezejja etambula. DP gye twogerako ne Mwami Museveni yagyogerako. Naye ng'awo tannagisonjola yonna. Ye kugisonjola naye ng'agiyingiddemu. We yagambira nti waliwo bad DP ne good DP. Ojjukira kati abantu ne beesootinga. Bad DP, good DP. Kati awo Mawu balwa okumanya nti obuyinza abuwambye. DP gye twogerako ebadde n'abasajja abagezi wano mu Uganda. Njogera ku Erias Lukwago. Njogera ku Ekitiibwa Mpuuga. Njogera ku Midad Sseggona. Njogera ku Nambooze. Njogera ku Mwanga Kivumbi. Njogera ku Mbabaali. Njogera ku abo abantu bonna ab'omutawana ba Mabikke, Michael Mabikke. Njogera ku Mukaaku. Abasajja bonna bakyuka bukyusi. Ne bali basajja bagezi. Naye Mawu yennyini yatuwaako enjogera quote eya Mawu. Naye nga nkugamba nti Mawu yayogerako nti omuntu yenna nga mugezi naye nga asasulwa kuba musiru abeera musiru. Now DP abasajja bonna baalimu ab'amaanyi nga bwe batemyetemye bonna Mawu yafulumya omu ku omu ng'agenda afulumya omu ku omu. Mawu akolagana n'abantu babiri. Akolagana ne Silanda, Dr. Silanda era akolagana ne Dennis Mbidde babiri. Boka bakolagana nabo mu kibiina ekiramba. Kakati awo DP weetuuse Mwami Museveni n'agamba nti waliwo good DP deki ne bad DP. Buli muntu atandika okwekola ki okwekebera. Kati ekibiina ne bafuluma bonna ne bakimulekera. Ba Dr. Lulume bonna basajja bagezi ekibiina ne bakola ki ne bakimulekera. Kakati kino kyo ne Lulume akyaliyo mu DP. Mwebali abatonotono. Ninga gwokkiriza otya nga gwe Dr. Lulume, Dr. Mulamba, ng'era oli musajja mumanyi, oli muyivu, waliwo n'omulala owa DP ng'ovudde ku Sebamala, waliwo kansa awo ayabaga ekiwandiiko eky'omutawaana, kansa lumu, yebaga ng'ovudde ku bya bad DP good DP, kyatuukira ddala DP ne bagikuba empeta Rubaga Cathedral. Ne bagikubira ddala empeta nga bakoze n'endagaano
DP ne NRM era ebibala by'endagaano eyo Mao ne bamuwa obwaki obwasenkagale ngo bugire bamuwa n'obwa minisita mwami Museveni namuwa minisita yes ne bamuwa obwa minisita Dr. Silanda nende bamuwa yala ne bagamba tugenda bongera ne ba ministers abalala endagaano weeri mu butongole bwe baba bufumbo bwali bwa customary ndowooza gye babawa endagaano nti okuva olwaleero mufumbiddwa mu NRM era ne obukulu Nabbanja naye atera okyogerako nti DP twagikuba empeta ne UPC twagikuba empeta Nabbanja akyogerera ddala mu lujjudde era nga talimba bagikuba empeta nga sine bakwerabira wanne ekibiina kyokka ekiriwo noopu mpozi n'ebipya bitana bakola ki kumanya n'ekibiina kyokka ekiriwo noopu ne bagikubira ddala empeta nga bweri mbuwandiike kubanga kululiwe kuba kwalinga bakiyita batya ng'omuntu alina abantu bafumbo ninga ono asigula nga musiguze noopu sinsiguze manya NRM sinsiguze eri DP nedda kiri mu mateeka babakuba empeta mpase bagiwasa kati abantu bano bonna boolaba kubanga emabega kaawo gundi abadde ayogera gundi abadde ayogera Mbidde abadde ayogera nedda kati ne bakwataganye ate nagenza okulaba akafaananyi kaabwe baava dda waliwo akafaananyi nange ndakalaba kawo akatambula baali basatu nga bali kagaali nga kuliko Nobert Mao kuliko Mbidde ndowooza oba ne Mabike kati baava dda mu byobufuzi byewaabwe baava dda ninga ekibuuzo kyo 1 akalulu Mao agenda kawangula eno program Mao agenda kuwangula akalulu emikisa alina 10 ku 10 bw'anaaba abayambi ajja bawaayo ko buwi kubanga ati akalu kagudi kababwe kati naliko n'omwami omu akalu kali akasooka aka DP sigenda mwogera ku mpewo wano kubanga yandaga kya tekijja kola bulungi najja kuba yeetegedde nangamba ne Innocent soko owulirize nga DP egenda mutabamiruka kulonda nagamba Innocent soko owulirize ddala erinnya Odongokala Michael Odonkala ki Michael nga yomu kuba delegate abava mu Mamboke bali yali ava Yombe Odongokala Michael ninga bwe bamukubira essimu n'agamba wuliza omusajja Odongokala Michael nga aveeyo bayumbe oba wasemanyi bulungi nga bw'okuba essimu n'omukubira omanyi tune essimu lyeta voice tune akayimba akabeera ku ssimu kitibwa kya Buganda Odongokala Michael olumukubira essimu naji olukumira essimu neeyitamu ekitiibwa kya Buganda kyavada nagamba ono olwo ekikyamu wano wateka okubawo ekikyamu ne tugamba nera tukebera erinnya lye nga tulinga basindika mobile money tusindika mobile money amanya nga essimu eri mumanya ga Senkezi Robert Odongokala Michael nga ye Senkezi ate Robert kati kigendererwa ki bafuna Senkezi omuyaayo wa wano niyeetuma Odongokala yali mu register ndowooza yesaamulabako ne yali muddugavu ndowooza nga bw'ayingira bayita abavudde ekotido nga waliko omukono ati nga n'Oluganda talumanyi nako ayogera bwogezi lwokotido olukambwe be badelegate abazookolo naye eseero tugenda kugikomyawo olowooza badelegate babajjayo mu Uganda yonna babeera no Kampala bagezi bawo no Kampala babayita mu meeting emu ebugoloobi wali ne bagamba kati gwe Mayanja kati gwe tukutumaani Kyamunuku Petro bagenda kunassa ne bajjayo badelegates ne balyoka bayiika ne bayiika kati golaba badelegates abekalamoja muwandika emikono naye nga bafunye ekiyayo ekyawano kiyinza n'okuba kyeyo naye nga kikulidde wano ne bawandika emikono kati tosobola kawangula Mao akalulu tosobola kamuwangula Mao ki ekisinza okumunafuya bwe kiba nga ddala mu byalaali tasobola kulya kalulu Mao ng'omuntu yatuuka ekiseera n'atendewererwa amazima gali Mao yali kwalaali Mao yali emakerere mu kalwako okufa n'okuwona akaalimu Mao natuuka ne Nobo Mayombo
ke kalwaka kasinza okubeera makerera akakufa n'okona mu kyenda oba kyenda mu esatu awo n'olwekyo oyo Mao ayatunka ne Mayombo kuba Mayombo teri wa bulijjo oyo Mao yali mutuufu Mao najja ng'ayingira mu system naye oluvannyuma nti Mwami Museveni atufuze nnyo abantu bagwamu essuubi omuntu atuuka ekiseera n'aggwamu essuubi n'agamba nti kanyingirewo katosobola kumanya wawa yakyukira ne Mao yali mulungi yasooka goge mazima yali mulungi ndi yatuuka ekiseera n'ava ku mulamwa kati at what point we yaviira ku mulamwa tosobola kumanya ensonga oluusi ziba za buntu ziba za muntu omuntu n'akutuka omutima ne okusingira ddala ziba za buntu omuntu n'ava ku struggle ate n'ekirala neeba bikondebwa okuba ennyo omuntu nga tagwa otuuka ekiseera n'oyagala ogwemu amaanyi era nkubiriza bannayuganda mwenna nze ndi musajja wa Nuupu obutaggwamu maanyi Mwami Museveni akubika tetulina kuggwamu maanyi ne babbamu bamulemererwa bammawo bassebagala bonna bamulemererwa n'ekyo agenda anafuwa buli olukya tabeera nga kati his weakest nga kati lwali yali ng'akyali muvubuka empologoma byeba ekyali nvubuka eba n'amaanyi ne kati Mwami Museveni mpologoma nkadde kitegeeza overtime amaanyi gagenda naye gakola ki gamuggwa abantu bagenda bamuvaako royalty ekyuka mu bantu abamwetoolodde n'ebirala bingi n'olwekyo Mwami Museveni akola ki akubika naye awo teri Mao agenda kabawujja agenda kabawujja Sebamala ono olowooza yali badde na nkizo ki singa kalukadde ka laali yali badde asobola okawuuta tasobola kumaanyi ge n'enkola ye y'ebintu mu DP tasobola kawuuta ekisooka Sebamala bwe mba mutegedde bulungi Richard Sebamala bwe mba mutegedde bulungi yazze na Kibuli yali esebulesi Kibuli kubanga ensonga Mutenyo gye yabadde ayogera ku Kennedy Mutenyo yabadde agamba nti etteeka okwesimbawo ku bwassenkagale bwa DP emirundi ebiri one oteeka okuba oludde mu DP okumala emyaka 10 kati naye emyaka 10 ero lirimu ekoona ng'oli active member kati now ekoona eri active member tebali nnyonnyola active member yaliwa tekivaayo bulungi kuba oyinza okuba obazeewo emyaka 10 ne bakusaba tiketi ez'emyaka 10 nga wasobyamu obagumu ne bagamba katoli active member ekyokubiri oteekwa okuba ng'oli ku level eyo ndoozi eya neeke okumala emyaka 5 Kennedy Mutenyo yabadde annyonnyola nti Sebamala aweza ndooza mu September lwaweza emyaka 5 now mu September now Sebamala Richard Honorable buli boogera ku tteeka eryo ery'okutapota dirwakkirizibwa okwesimbawo tukwatagana takinnyonnyola aleeta counter argument ebintu nze njagala mbirabye mu ngeri eri square eri free buli bwe boogera mbu tannatuusa kwesimbawo takyadressinga kubanga bagamba togenda kwesimbawo kubanga toweza myaka 5 nali badde musuubira okugamba nti kaadi yange yiino we nayingirira DP emyaka gyange 5 ngiweza nekindabikira nti wadde DP nkyamu wadde Mutenyo sibokisikkaanya naye Mutenyo alabika mutuufu kubanga Mutenyo buli lwagamba nti emyaka 5 ogiweza ndoza mu September 25 akwotinga omwezi n'akwotinga ne date nsuubira Sebamala Richard Honorable okwadressinga ekyo nti sebo olimba emyaka 5 ngiweza nayingira ku guno omwaka soogo gwoyogerako now omuntu yenna buli lwaleta counter argument omanyanga bumanya talinawo mulamwa counter argument yeriwa counter argument yogamba nti Mwami Mayanja nti Mwami Mayanja ngamenti ati Mwami Mayanja toli muna Uganda ate nawe n'ogamba mbu naawe toli muna Uganda nkusubira ogamba nti ndi muna Uganda kikyoyogerako banzaala wano ne taata wange n'ekira nanga muntu yange yiino wadde siina nanga muntu ndi bwenti ne bwenti ne bwenti you address ekyo kye bagambye counter argument kitegeeza gwe oyogera birala ebitali oli kyakugamba ife ekyokunnyonnyola ekituufu obuzaabuza opalaapalanya n'olwekyo Sebamala alabika mu mateeka talina kwesimbawo mu kulaba okwange niye obwo bonna babukodyo kubanga gundi yakyogedde Mao yamugambye nti Sebamala nkuwulira ovuuma ne togezaako n'osimbula
avuma netagezaako n'asimbula ekigere tagezaako n'asimbula now lwaki amutiisatiisa mu nkola yonna Mao ate kati bali abala baagala okumwesimbako baabo toyinza kumanya ani yabaleese kati kirabika Mao si yaleese Sebamala yiyazaali ku byaddala ali kwala ali kubbulula kibiina era kyovola Sebamala ndi lumu kanso omanyi kyo bagamba nedda Sebamala olabye ensonga za Sebamala twagala muntu asooka okwogera ku byeddagala twagala ku muntu asooka okwogera ku bizibu by'abantu twagala omuntu annyonnyola abantu naye nga Sebamala akimanyi nti abo bonna si tebalonda badelegate be balonda kati ate debate gyaleese yakadaala badelegate be bafaanana batya badelegate be bakiisa ab'ekibiina ekibiina kyonna kiba ne kibayita delegates conference delegates conference eyo kisinziira political party yamwe bwekyogerako bwekidefininga baani abalina okulondebwa okukiikira nekitegeeza Uganda yonna eba ekiikiriddwa kati badelegates babalonda batya mu DP balondebwa okuva ku byalo ne bajja nga bambuka be balina okulonda ne ebika by'abantu abalala balina okubeerako now delegates conference yesinga amaanyi kati bano kibakola kati ngoyo kumanya ekiri mu Uganda delegates conference yebanga bolaba parliament yeggwanga ne bonna abajjamu bolaba bajja mu delegates conference bajja mu mancholo tebayita makuba matuufu kubanga abo be bakujjako be bakuteekako kati wali akavuyawo be bakujjako ate be bakuteekako ekibiina kino ekya DP ddala okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso n'ebyotubuulidde wano DP ddala ekyali DP nga bwe yali okusanga gyetambuzamu emirimu gyayo n'abakulembeze nga gye batambuzamu emirimu gyabwe n'ebyonnyonnyodde ndaba nga DP etakyaliwo sikulabanga teriiwo n'akatono teriiwo okuva 2010 omukulu Mao bwe yakwata mu kintu ekyo DP tekyaliwo kubanga gwe batadde n'embiwandiiko ate obeerawo otya gwe batadde n'embiwandiiko ate obeerawo otya nti bagiteeka mu biwandiiko nekwatagana n'enaalemu amazima gali DP tekola ki teriiwo now ekyokubiri nti abakiise baayo bonna omanyi yabadde agenda okubeera omugenyi omukulu embalala Salimu Sale yabadde agenda okubeera omugenyi omukulu Caleb akandwanaho Salimu Sale yabadde agenda okubeera omugenyi omukulu kakati eyo eba ekyaliwo gwe wali okirabyewa wali okirabyewa omugenyi omukulu ng'agenda kubeera Salimu Sale omanyi omusajja omujoozi nakwagalira omukazi mu nkukutu natuuka n'ekiseera kati nga mudiira gye nayingira ne mudiira wadde wooli yembeera gye tulimu kati najja nakubuuzaako nakubuuza mwali ejjogo nga liba liyitiridde osiriikira n'agamba bw'aba mwali mumpitireko bw'oleeta olugezigezi n'agamba yego lwaki tomuleka ye neyesalirawo mwana muto kati DP bwe yatuuka kati ebikulagira ddala nti ekibiina tekikyaliwo gweolyerebeko Arsenal ne Man U nga agenda okukwata goolo Man U nga Arsenal egamba nti onana katukwatiremu ku goolo leero wa Man U abatukwatira mate tuzanye tekiriyo kati awo DP we yatuuka DP tekyaliwo DP eri mbufumbo ne maka ga 2 ga 3 gali eyo nga si byangu nnyo n'akatono naye kati waliwo ebibiina bye tulaba ebize bimeruka mu kiseera kino nga DP eri mu kweteekateeka nga bwe tugiraba NUP NRM n'ebibiina ebirala ebize bibeerawo ebibiina nga bimeruse nnyo kati wakajja wona ekibiina ekyabukatongozebwa olunaku olwajjo ekya Muhammad Nsireko bakita Ecological Part of Uganda lwaki bizze mu kiseera kino naddala nga twolekera okulonda kwa 2026
kiki ekibalwa anti ebiina by'obufuzi kati abantu baabuuka abalina amaanyi kati waliwo ebibiina by'obufuzi bibaakola emabega ebibiina by'obufuzi mu uganda nasi byokebera nga biri 26 ndowooza kati biyinza okuba byeyongeddeko kati ekibiina ekya nsereko nakyo baakiguddeho kipya waliwo mukwano gwange awo naye spartani nabo baguddeho ekibiina ekipya ppf neyo bagiwadde nayo yaguddeho ppf ye yabaalukwago basemujonyi ŋŋanda naye weeri kati ebibiina by'obufuzi bimeruka bingi weebiri nekya owekitiibwa nakyo weekiri ekya mwami mpuuga oba kyo bakiyita ba df bakiyita democratic front democratic front kakati democratic front ebibiina bino bimuliseewo lwa nsonga emu kwongera kutabulatabula lwa nsonga bbiri bagudde mu katego ka mwami Museveni ayagala ebibiina bino byonna bibeerewo bitabangule lwaki kubanga bimugamba nti ebibiina by'obufuzi byonna bijja ne bibeera wamu ne byogera era ne biteesa basobole okufuna bargaining power ya mirundi 2 ogifuna kikwanguyira ogende wa jjajja ng'olina ekibiina ky'obufuzi oba otegeereke kati nze nyina ekibiina ky'obufuzi era n'onyonyola kiri wano n'ekirala mwogo abaawo ekyokubiri waliwo bakola ebibiina by'obufuzi ne ku opposition nengabo kye baagala kolabo kwegatta kolabo ogimanyi kolabo be bayimbi babiri ne beegatta ne wali olabyeyo omuyimbi ye nga talinayo luyimba n'olumu ye nga ye wa kolabo ng'ekimuyingiza obuyimbi mbu yajja kukola nga bukoze kolabo simulabayo kati byebiina by'obufuzi bye tulina olwaleero bya kolabo okujjako nagwe omanya takolangayo kolabo Sofia Nantongo ye nga batakolanga kolabo kati bino ebibiina byonna bya kolabo kolabo bayinza ogikola n'ebibiina ebiri ku opposition oba n'NRM byolaba byonna ebimerukawo bya kolabo bagikole n'NRM oba bagikole n'ebibiina bino ebirala eby'opposition ebiriwo kati yembeera eryo kati ebibiina ebyo byonna byatonze ebisinga n'obikaliramu nti tugende n'omuyita olwaleero wali ku isi n'omugamba nti ozeegwe pulezidenti wakyo nti ye n'omuteeka mu motoka n'omugamba tugende ku ofiisi za mweziri mwetolola Kampala n'amafuta ne gagwamu nga tozisanze toyina ziri mu briefcase naye democratic front erina ejja kufuna ekitebe tekisobola giremesa kufuna nenziramu neŋŋamba nti abantu bano mawu ogenda okutabuka naye ekibiina omulema nalowooza nti mawu yalina obuzibu naye n'abaavaayo nabo bansobera nabo balina obuzibu bwabwe kubanga kakati mawu bw'aba yabalemesa eno gye baalize bali badde batereera ne nabo tebateredde ekiraga nti waliwo obuzibu obuneneko obusinga ku mawu obusinga ku mawu kyendowooza naye ng'ekibiina kya DP kyo tekiriiwo kiriitera luvannyuma naye sekati kale katugende ku nsonga ya mwami Museveni ey'okwetonda abantu ab'enjawulo bazze boogera era nga omu ku abo kuli ne bannaddiini naye ng'omu ku abo bannaddiini Father Musaala yabadde mu kusaba erubaga n'ayogera ensonga ezimu ku ezo era ku bantu okukkiriza oba okugaana okutonda kwa mwami Museveni era nga n'abuuza era abadde mu kkanisa nti mu kereziya nti mmwe mukkiriza oba mugaana okwetonda kwe ekyo n'akirekaawo amaloboozi gaabwe n'agalekaawo twagawulidde naye okutonda kwa mwami Museveni Father Musaala abuuza ku lwa bannansi yabadde yeetondera ku biki yabadde yeetonda ku lwaki kubanga omuntu bwenzija mwami Togusuulwa okwetondera nti mwami Togusuulwa nkwetondera ku lw'ensonga nakubbako ssente zo bwe ziti oba mwami Togusuulwa nkwetondera essimu yo bwe yagwa n'engikuba ensawo ne ŋŋenda nayo naye yino ngikomezaawo oba nagitunda kale nti mwami Museveni lwaki teyatubuulira oba tatubuulira bye yeetondera ne tubitegeera okwetonda kwa butuukirivu kwa ddiini era kyova olaba nti bw'oba wetonda ogamba nti gunsingidde ddala naye nti okwetonda kitegeeza nti omaze okwesalya nti gukusinza era kitegeeza nti oli mwetegefu okulokoka
okulokoka kutegeeza nti byonna byonna byobadde okola mu bukyamu obiveeko otandika obitambuza mu nkola entuufu okulokoka kyekola ki kyekutegeeza n'olwekyo mu kwetonda nga bw'ogambye olina okwatula kikyolowooza kyeweetonda ekitagenda bulungi kino teyakyatudde kitegeeza akalombolombo akasookera ddala k'okwetonda aba akagudde yakamenye kubanga buli kintu kyonna kibaako obulombolombo bulina okutuukirira olyoka okakasibwe nti ekintu ekyo kikoleddwa akabonero akasooka ak'okwatula biki byeyeetonda teyakwogedde kamulemye yakagudde kuba yali badde agamba nga Father Musaala bw'agamba nti yali badde annyonnyola ki kyayagala okwetonda mu kwetonda kitegeeza byeweetonze togenda biddira kubikola kyendooza nti si kyangu si kituufu tewali assurance tagenda kola ki tagenda kubiddira kubikola tagenda kuddamu okubiddira kubikola kyendowooza nti okwetonda era kubakola ki akabonero akalala kaba kafu ak'okwetonda embeera endala ebeerawo nti bw'oba weetonze nonyuira biki biweetonze n'ogamba n'obutabiddira tukwatagana olina okuvaawo ng'osabye ekisonyiwo bakikuwe tosaba kisonyiwo ate n'otoola kyenjogerako okwetonda seetonda ate nenvaawo nga ntodde butoozi nyina okulinda kubanga emirundi mingi twetonda oli n'agamba nti sooka ompeemu obudde nja kuddamu oba kale nkusonyiye oba nze sikuyinaako buzibu oba n'omwetondera omuntu n'agaana n'omwetondera n'agaana n'ofuna abantu b'oyitamu abalala boogere naye bamukkirizise okukusonyiwa eventually n'akikola oba n'agamba nti omusajja mwe musonyiye nekino nakino n'olwekyo olina okulinda response reply eri ono akoze eki gwetondedde kyendowooza nti one nti oba bannayuganda tebamusonyiye ku lw'ensonga zenjogedde essatu one tewali bukakafu nti byabadde byetondedde ekisooka teyabyogedde ekyokubiri tewali bukakafu nti tagenda biddamu n'olwekyo okwesonyiwakwe okwetonda kwe tekuli accepted tekwatwaliddwa nze bwe ndowooza mu ddiini y'obukatuliki waliwo kye bayita katekisimu katekisimu oyo mwe mubeera ennono z'ekereziya engeri kereziya gyetambulamu ebibuuzo byonna ebikwata ku ekereziya Father Musaala tusogamba nti abakulu bano Mwami Museveni ne mukyalo Mama Janet Kataha Museveni nti beetaaga okuza basome katekisimu katekisimu nga katekisimu ebyokwejjusa obimanyi anti kakati ogenda okwejjusa mu maaso g'omusasodooti katekisimu gwe musomo ogw'abasooka omuntu yenna ng'ayingira eddiini Father Musaala engeri yeyogedde nga musajja mukulu yebadde agamba nti addiremu ddala buto byonna bitandike buto kubanga byonna byasoba nnyo atandike buto abenga omwana omuto ayingira eddiini oba ayina kyagamba Father Musaala kye yabadde ategeeza ndowooza kuba katekisimu gwe musomo gw'abasooka abayingira eddiini n'olwekyo yabadde agamba nti kati byonna byonna ayonoonye nnyo alina kuddamu kuzaalibwa buto atukuzibwe alyoke asaanire okuyimira mu maaso ga bannayuganda era kyova ye yabuuza bannayuganda nti mumusonyiye oba nedda amaloboozi nga gonna tegavaayo galaga tegannamusonyiwa ndowooza kati awo yembeera gye ndowooza nti alina kuddamu buto yenenye addeyo gye yatandikira alyoke afuna acceptance okuva mu bannayuganda n'olwekyo ze okulaba okwange nti Father nzikanya naye nti addeyo buto buto atandike kuyiga buto ddiini n'ebintu abikole mu butuufu bwabyo era si kubikola bukozi bibe nga birabika mu nkola yabyo si yabigambo bugambo waliwo omuntu bw'aba nga yasobezza waliwo okuba nga ekiga kyakusobya kinene nnyo naye era nga weetaaga omuwa ekibonerezo naye olw'okuba nti yeetonze nogamba nti akitonze katukuemu ekisaamusaamu
kubanga ne mu kkooti olaba ebiseera ebisinga nti bukkiriza omusango guno bajja kuwa ekibonerezo ekisaamusaamu bayinza ogamba nti kale nti omuntu ono omusango ekibonerezo kye yalifunye kyakuwanikibwa kalabba naye nga bakkiriza omusango nti yagukola katumusibe amayisa oba katumusibe oba emyaka 40 oba 3 ng'ali eyo kati mwami Museveni Father Musaga yabuza ekibonerezo kiyinza kubeera kitya Father Musaga yamuwadde akimuwadde nze kyange kyendowoozo kye yali badde ekimuweebwa aresigninge bunnambiro aleme kwetaba mu kaluka n'akabindabinda ekyo kibonerezo nze ndaba kiba kimubala aresigninge ate aleme kwinfluencinga kyekibonerezo ekimugwanira ekibonerezo nze ndaba kiba feya gyali nobutaddemu kwetaba mu byabufuzi bya Uganda ekyo kibonerezo kiba kimumala nabye Robert Kyagulanyi Ssentamu president oba yabaddewo abayaddewo bannange n'agamba nti abo bagamba nti mwami Museveni kubanga walabisewo abakungu zoba ddala emmenga awo nga balinga bagamba nti ye kasita asasula Buganda byebanja nti bayinza obutabeerawo buzibu Kyagulanyi n'agamba nti mwami Museveni tewali yakusonyiye tetunakusonyiwa tetujja kukusonyiwa tetulukusonyiwa bani abateekeddwa okusonyiwa kubanga mwami Museveni mukwetonda ne mukyala we mu kiwandiiko kye baasoma bagamba twetondera bannayuganda naddala abantu naddala Buganda ku ebyo bye tubatuusizaako n'ebirala byonna wenzigira ekibuuzo ani ateekeddwa okusonyiwa abakulu bano bye beetonze nze ndi musajja mukkiriza teri muntu alina buyinza busonyiwa bibi bya muntu okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo yekka okuggyako kuno okusonyiwa okwaffe okw'abantu niyo okwenkomeredde okwannamaddala obuyinza tetubulina busonyiwa muntu munnaffe obuyinza tebuliiwo bwasigalizibwa Yesu Kristo yekka ndowooza yasobola okuba nga asonyiwa omuntu naye mu kulaba okwange kubanga bw'ogamba nti kale tufune engeri gye tubimala bwe yeenenya n'agamba sigenda kuddamu kwesimbawo n'okusekeeterera kwonna okuvujjirira n'okulaba nti ainfluencinga akalulu byonna mbivuddemu nze ku lwange kibonerezo kiba kimumala agende Uganda agireke etambule lwakuba kizibu nnyo okaviiramu ddala akalulu n'ataddamu kukeetabamu mu ngeri yonna erabika beetalabika singa aba akavuddemu omukulembeze ayinza okuddawo kalugeze singa bazzeewo nga opposition tewabeerawo okuta eri mwami Museveni olwebyo ebigambibwa nti yabikoze ku bannayuganda kumutwala mu mateeka n'ebirala bifaanako ng'ebyo ekyo kibeerawo nnyo kiba kibeerawo ddala nga opposition abadde wabeerawo okutya era kyekintu ndooza kye tulina okukanyako mu Uganda okakasa nti omukulembeze ono abeerawo tumusomera amateeka n'agagoberera asobole okuba nga bw'avaako byonna by the way abakulembeze kebe America kabe Bush kabe Tony Blair kabe baani balina bye bakola nga tebivuddeeyo bulungi n'ekyenjawulo nti bo olw'okuba system zikola babikolera wamu nga mu bukulembeze nga si kya buntu muntu omu kikola kati bw'avaako ne bakimuleka ne bagamba kubanga president constitution yaffe tekirizibwa president awowaabirwa akyali ku ntebe era eryo kyo kireeta obuzibu bunene oli ogamba nti wakiri nfiira ku ntebe naye nga temututtebo kaguli kawabeere mu bagitaani koti y'ensi yonna criminal court of justice eyo ebeerawo neyina challenges zaayo terina magye gakwata muntu bapulezidenti ba Afrika bonna balina kubanga bagenda dda mu kooti y'ensi yonna bapulezidenti ba Afrika bonna abasinga ne terina dembo byekwata ate bwetuuka eyiikiriza ba Afrika abeeri ate tebayiikiriza eyiikiriza beena abanafu ne bali abeeru tebasobola nokyo bapulezidenti ba Afrika bonna abasinga nalaba juzi wano ndooze yali Uhuru Kenyatta bwe yagenda wano ne bagenda ne baluto nga kooti y'ensi yonna ebayise ne bagenda ndowooza nga bamanyi teri nnyo kyamaanyi kijja kubeerayo ne bapulezidenti ba Afrika bonna gye bali badde bagenda kubanga enkola yaabwe ey'obukulembeze sinnuŋŋamu
wadde kati kyentegeeza nti kooti y'ensi yonna era tebasobola bulungi okujjako ng'era avudde mu ntebe okujjako ng'avudde mu ntebe ninga enkola entuufu yali badde nti kooti bw'esala omusango ogwo wali badde wabeerawo amagye agajja ne gakukima ne gakujja mu ntebe eyo mwokagadde ne tetunnatuukawo bulungi awo ekyamwami Museveni okujja okwetonda ne maama Janet kyekyalisoose okukolebwa gwe olowooza nga tabana bakwetonda because abantu bangi boogedde amaloboozi ag'enjawulo nga bagamba nti okwetonda mwetonze kubaddewo naye ate kaakati bw'olaba zijjukidde Balamu yagambye badde basoma byawandiikibwa mu tebeetonze oba wakalabye badde basoma byawandiikibwa mu tebeetonze ate Balamu yajjayo ekifaananyi kituufu Balamu yatuuse n'ekiseera ogeraageranya mwami Museveni Katonda Balamu yagambye nti kiringa bw'olaba Katonda tasobola kwetondera bantu ne mwami Museveni tasobola beetondera okuggyako yabadde annyonnyola mu bunnyonnyozaawo oyo mukulu Balamu in fact Balamu yajjayo ekifaananyi ekituufu nti okwetondako nokulinga bw'onoogamba mukaddewo bw'onagamba nti ssebo mayanja bw'ote bw'okoze kale kankwetondere ng'enkola gy'akyogeddemu si yeyo esuubirwa kuba talina kwetondera Balamu gwe gwabadde Balamu bw'ati we yakijjeeyo Balamu bw'ati we yakijjeeyo kyekyalisoose okukolebwa nga okwetonda kuno tekunnaba kujja nga tekunnaba kubeerawo badde ne bw'oba teweetonze naye n'otandika okutereeza ebikolwa abantu basobola okugamba nti n'ennaku zino omusajja yakyusaamu omusajja yakyuka ennaku zino takyali y'oli bayinza ogenda nga bakusonyiwa mpola naw okwetonda nze ndowooza ku lwange kwali badde nze paati enkulu nnyo by the way yankutteko nnyo kwali badde kunnyonnyola biki bye yeetonze n'agamba kino nyinza omuyambako ekiwamba bantu ekibba ttaka kyekirala awo yes kooti obutakola kooti zaano okuba nga tezikola obutali bwenkanya mirimu obubbi bw'ensimbi z'omuwoomusolo yes corruption ebyo n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe personal level abafiiriddwa abantu baabwe abafudde n'ababuziddwawo zezo ensonga zokka kuzimenya then ndoza kyekyabuzeemu nze kyenda kikyali soose okukolebwa oluvannyuma neyeetonda so ezimu ku nsonga ezaganye bannayuganda okukkiriza ekisonyiwo bye bimu ku ebyo yes bwe ndowooza kubanga bikoleddwa ku bantu ate tewali bukakafu tebegenda kuddamu kubeerawo yensonga eyo kaze bukulaba okwange kubanga nalabaawo okwogera nga bagamba nti kakati omukulu yeetonze eggolo limu kyokka ate enkeera ne bakwata abaana b'eniyo pya bawerako yes ayinza okuba nga bye tumugamba okwetonda nga ye byetondedde birala nnyo nga birala nnyo nga tefe tulowooza kuba nakyo kisoboka bali ne bakubagana empowa ku social media Museveni abantu basse bannanga abantu babbiddwako ettaka bannanga abantu akati yeyeetonze naye nga yibyo nga birala nnyo nga gw'ogamba nti mayanja nsaba kwetondera kati biki nooga kati gwe n'ogamba nti musajja ze naneetondera musajja ze netondera yabba ettaka lyange yazze nateri kati naye nga nze kiza okwetondera ŋŋamba nti nze kwetondera mayanja kuli lwe nakuyitako nga sikubuuzizza kyekibadde kindeesa okwetondera gwolowooza nti okukuba oluyiru yakukuba luli emabega eri emyaka ng'ebiri oba emyezi nga 8 emabega nti kyeyeetondedde naye nga yali yeetondedde ekirala nnyo kyeyeetondera kati twetaaga okumanya mwami Museveni yeetonze ku lwaki ate yalina okukyogera kibanga ogenda ku poliisi nogamba poliisi nsaba kunsonyiwa nsaba kunsonyiwa ebintu byonna byenkoze poliisi munsonyiwe kati poliisi negamba tugenda kusonyiwa wabba watta muntu nyonnyola soko tubulire afande soko tubulire nogamba anze zise sinza byembadde yakoze afande nze munsonyiwe nze siribiddira
katafanda agamba naye kakati kuba bweba poliisi embooka etokota soka otubuli ekiki wakola ekituufu kyennyini byebyo kale tweyanza nnyo tweyanzeege emboozi olero byebyo tuludde okunyumya ensonga zeezo naye nga asimanyi tukakasa nti nga bw'obirabyo naffe bwe tubiraba eno naye katusabe mukama tuteerewo embeera ennuŋŋamu naddala wano mu ggwanga Uganda katukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja tukagaliza kaseera kalungi weraba